Kyaddaaki amaze n'alangirirwa. Oli ku UG Updates TV kosinzido bango tuwuliriza wabula ngena maaso n'okubanga insaasira gwatana kubanga subscribinga ku UG Updates TV osuba bingi nnyo kitegeeza togenda kubeera ng'oli updated wabula oba oyagala okumanya ebifa mu ggwanga lyo ebifa ebunaayira bwekyoba okola subscribinga ku UG Updates TV osobola okubeera nga obeera informed. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Updates TV. Was masekati in the midst of all buli kimu nga kigenda mu maaso masekati g'emivuyo okwekalakaasa okuttibwa kw'abantu okugenza emaaso mu Tanzania nga beekalakaasa ku rough protest vote kwebyo nga bawakanya kwebyo ebikyamu ebyagenda mu maaso mu kalulu. Olunaku olwaleero Samia Hassan omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania alangiriddwa ng'omukulembeze omulonde ow'eggwanga eryo era alangiriddwa akakiiko kabyokulonda nti nno ye yawangula okulonda okubadde kugenda maaso mu ggwanga erya Tanzania gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Masekati ng'okwekalakaasa kugenda mu maaso ng'abantu battibwa kigambibwa nti nno mu Zanzibar sako n'ebitundu ebirala we bagattagattamu ebitundu by'eggwanga byonna abantu abawera mu 800 be baakafa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye nga lisaaki eraga nti nno bano abantu battibwa kiro mu biseera ebya kafyu era ng'ebitongole ebikuumaddembe amagye g'egavumenti y'eggwanga erya Tanzania gagenda mu maaso n'okuba nga gatta abantu. Abantu bagamba nti bo badde bakooye ng'ekimala kimalanga era bo bagamba nti okulonda baagala kulangirirwe kuddibwemu tebakkiriziganya n'ebyo byava mu kulonda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde byonna bikoleddwa newankubadde okwekalakaasa kubaddewo abantu battiddwa bamaze okulangirira nti Samia Hassan yagenze maaso n'okubanga awangudde okulonda okubadde mu ggwanga erya Tanzania. Kino golowooza kiteekawa abeekalakaasi mu ggwanga eryo. Golowooza kino kigenda kukakkanya abeekalakaasi bano kubanga bba ensonga yaabwe yabadde eti nti okulonda kuno kwalimu ebirumira bingi nnyo era nga woba ogeraageranyiza ku percentage Samia gy'awanguliddeko kigambibwa nti awangulidde ku 98% mu kalulu era abakulembeze mu ggwanga erya Uganda basinga bavuddeyo ne bamuyozaayoza nga bwe bamukulisa akalulu wabula ab'opposition n'abakulembeze b'ebitundu mu ggwanga erya Tanzania bagamba tekisoboka era tekiyinzika kubanga owangulidde ku bitundu 98 ku 100 okusinziira ku muwendo gw'abantu okubadde ku street nga gwekalakaasa era nga guwakanya ebyava mu kulonda. Tekisoboka waliwo ebitagatta mu kalulu kano era bagamba bo tebagenda kuzikiza bagendagenda maaso n'okwekalakaasa newankubadde ekitongole ekivuddeyo ne kirangirira Samia nti ye mukulembeze omulonde w'eggwanga erya Tanzania era nga akalulu yakawuuse buva gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bwe bityo we biri mu ggwanga erya Tanzania tubagambye tugenda kubanga tukiipinga tuba updatinga ku buli kigenda mu maaso okubawa information okubategeeza. Kaakati olowooza kino kigenda kukakkanya abeekalakaasi olw'ekitongole okuvaayo okulangirira Samia nti ye mukulembeze w'eggwanga erya Tanzania era yawangudde okulonda kw'omulundi guno. Golowooza bannansi bagenda kukakkana bagenda kuba mamativu n'ebyo ebivudde mu kulangirirwa oba bagenda sigala beekalakaasa oba bagenda sigala nga bagamba ekiba kibe ekimala kimala bagende maaso n'okwekalakaasa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Updates TV kosinziro banga otuwuliriza bw'otanatweyungako nkutegeeza ntikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora emitala w'amayanja bali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu US, abali mu UK, abali mu China, abali mu Asia mwenna, abali mu France mbatumiddeko nnyo temuva ku UG Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo abajja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe. Abali mu Kenya ku mulirwano nammwe mbatumiddeko nnyo kimanyi mubeerako mwabasharinga video zaffe nammwe mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano
mukola kyamaanyi okubanga mutuyimirizaawo. Wabula nagamba nti oba tosubscribinze ng'olayikinze bulayikinzi kigenda kubeera nga kitulimitingako vidiyo yaffe n'okubanga tetambuzibwa bulungi nnyo. Wabula genda mu maaso n'okusubscribinga osharinge. Onooba otaddeko eddoboozi lyawo mu comment section lijja kubanga litambulira wala nnyo, lijja kubanga liwulikika gwe mukwano gwange aliyampuliriza. Kambagalize weekend ennungi, tubaagala nnyo, tugenda kubanga tukomawo mweraba.